Waliyo abavubuka ab'emikwano babiri, Ziraba ne Kakaire. Omu yali ava mu famire nga bagagga bavundu, ate omulala ng'ewaabwe baavu nnyo. Baali ba mikwano nnyo era nga basoma bonna. Olwamala high school, Kakaire yalina okweyongerayo mu yunivasite mu kibuga ave ku kyalo. Olw'omukwano gwe yalina ne mukwano gwe yali tayagala mmuleka ku kyalo, era bw'atyo yannyonnyola bazadde be n'abagamba, nze wemba sigenda na mukwano gwange ku yunivasite mu kibuga, eby'okusoma nze mbikomya wano. Sireka mukwano gwange ku kyalo. Kale mutabani. Bazadde ba Kakaire baali baagala nnyo mutabani waabwe era bakkiriza okutwala Ziraba wamu ne mutabani waabwe ku yunivasite. Ekiri nti bazadde ba Kakaire baali bagagga bavundu, bakkiriza okuweerera Ziraba era we baasindikiranga Kakaire ssente z'okkozesa ne Ziraba baamusindikiranga nga bali mu ssanyu eringi. Olunaku lumu baagendako mu dduuka okugula amasaawa. Ziraba yalimu engalo era yabba essaawa mu dduuka lino. Kumbe kamera zimulabye, baba bafuluma, security n'ebayimiriza. Awo Ziraba n'asuula essaawa mu nsawo ya Kakaire nga Kakaire tamanyi. Kakaire n'agamba, bannange tetuli babbi, era security yatandika okukebera. Yatandikira ku Ziraba nga talina ssaawa eyo egambibwa okubbibwa. Kakaire n'agamba, bannaaye tetuli babbi, wabula olwamukebera ne bamusanga n'essaawa mu nsawo. Awo Ziraba n'agamba, mulaba nze siri mubbi, Kakaire wuuyo ye mubbi, era baamutwala mu kkooti, omusango ne gumusinga ne bamusalira okusibwa emyezi 4 mu kkomera. Wabula bazadde ba Kakaire tebaamanya era baasigala basindika ssente z'okkozesa, naye nga Ziraba azidigida mu budigizi. Mu butuufu teyakyalirako na mukwano gwe mu kkomera. Kakaire aba ali mu kkomera, pasita yajja ng'abuulira enjiri. Richard kyava amubuuza, singa Katonda abadde teyeerabira bantu, singa Katonda abadde alaba teyandikkiriza nze nsibwe ku kintu kye saakola. Pasita kyava amutuuza wansi era Kakaire yamubuulira sitoole yonna, n'amugamba amannya ga taata we nga ye mugagga omuvundu buli omu gw'amanyi ku kyalo. Pasita yagenda ku kyalo kya taata wa Kakaire era n'amugamba nti mutabani wo ali mu kkomera. Yakola ekyetaagisa kyonna n'amugyayo mu kkomera era Kakaire yamuteerako sitoole yonna nga bwe yali. Taata wa Kakaire yali asazeewo asibise Ziraba, wabula famire ya Ziraba yajja n'efukamira n'egamba batusonyiwe, tosiba mutabani waffe, obeera gwe okola ki? Omwana gw'obadde oyamba okuweerera n'asibisa mutabani wo. Funamu ekyokuyiga mu mboozi eno.